بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. سورة الناس الله سبحانه وتعالى يجتانك بسم الله الرحمن الرحيم. قل بقام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ نيوغما برب الناس الله سبحانه وتعالى يوم الزواب أنتو كبانغا الله سبحانه وتعالى يتكوندا يملزوا في omuntu singa abeera ayina omwana gwalera kiba kitegeeza nti alera yasinga amaanyi, yasinga amagezi, yasinga okutegeera awali omugaso eri oyo gwalera. Kale Allah ya rabbi nnas ye mulezi w'abantu, tulina okwewogoma gy'ali ku lw'okubanga yekka abantu bonna abayinako obuyinza obusembayo. Maliki nnaasi ye kabaka w'abantu bonna, obwakabaka bwe obutaliko kkomo, kubanga tasikirwa ate naye talina gwe yabuggyako nti yasikira busikire ng'obw'abantu. Ye kabaka owannamaddala, ajja okuba kabaka ow'abantu kuno ku nsinga bw'ali, ate ne ku lw'okunaku lw'enkomerero, kuba tukimanya alibuuza limanil mulki lyawm, olwaleero obwakabaka bwannamaddala bwani lillahi lwahidi lqahhar. Tugenda kakasa nti bwa Allah oyo omukasi. Kale kabaka w'abantu nga yabafuga bonna bali mu bufuzi bwe, nga bali mu buyinza bwe, ng'abantu bwe bawulira kabaka ne babeera nga gwe basuubira okubeera nga buli kizibu kye balina gye bakitunuzza abeere nga abawewulira embeera eyo. Kale kabaka w'abantu bonna gwe omugezi gy'oba weewogoma nga ye Allah subhanahu wa ta'ala kabaka w'abakabaka. Ilahi nnaasi, omusinzibwa w'abantu, asinzibwa abantu bonna abamanyi okusinza mu butuufu bw'okusinza. Ensinza entuufu kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, oyo asinzibwa abantu, omusinzibwa w'abantu gy'oba gwe bw'oba oyina okwagala difensi ennungi weewogoma eri Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna gwe basinza. min sharri lwaswasi lkhannas, ekikwewogomya gy'ali abeere nga akutaasa obubi obwa sitaani oyo ateeka mu bifuba by'abantu okulabankana. Alkhannas atambuza ekyennyumanyuma, bw'awulira ayogedde ku Allah ne yeesenda ng'atambuza ekyennyumanyuma, wonna w'olegereza n'obeera nga weesuuliddeyo ogwa naggamba. Oba ogayadde mu kwogera ku Allah n'abeera ng'atambula ng'ajja addemu okubeera nti akulabankanya mu mutima gwo, Allah subhanahu wa ta'ala weekingirize sitaani oyo alabankanya ng'atambuza ekyennyumanyuma, nga yeesenda nga bw'atambula nga tayagala kuwulira abo boogedde ku Allah subhanahu wa ta'ala, so nga ate bwe basirika n'ayanguwa gye asobole era okubalabankanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'atyo bw'atugambye nti bwe weewogoma eri Allah ajja kukutaasa obubi bw'oyo sitaani omulabankanya alabankanya abantu. Alladhi yuwaswisu fi suduri nnaasi, sitaani oyo ateeka wasiwasi, ateeka okubuusabuusa, ateeka obutali bumativu mu bifuba by'abantu. Omuntu singa obanga omulabye oyo sitaani bwe yabukalamu mu kifuba kye n'omugamba ajja tugende tusaale, atuuka ekiseera n'agamba naye nasadde ku makya naye buli ssaawa n'aba nsaala, atandika okugamba nti ye ate abasaala bagagga nnyo, ye abasaala kale mmwe mugende mulibeera mujja naffe ne tubeera mu muliro, mutulekanga kubanga nze ŋŋenda kubeera mu kabbuli yange muntu omu. Ng'omanya nti oyo sitaani yamaamira mu mutima gwe n'okwalula n'ayalula n'obugina ebweru obulaba nga butandise okumansuka ku lulimi lwe obukulagira ddala nti munda ye sitaani fi suduri nnaasi, mu bifuba by'abantu yakolamu headquarter n'abeera nga yabamaamiramu n'abukala. Oyo sitaani ow'ekika ekyo omuntu yenna oyina kubeera nga bw'obanga otuuse mu mbeera etuuka ku bukaafiri obw'ekika ekyo, somanye essuula zino almuawwidhatain osobole okwewogoma Allah asobole okukutaasaako ekibambulira kya sitaani oyo akutaddemu wasiwasi mu kifuba kyo n'otabeera ng'oli mumativu ku ddiini yo. min aljinnati wannas,
min aljinnati wannasi ssaani oyo atambulira akozesa layini bbiri nga bw'omanyi nti waliwo essimu eza layini bbiri n'essaani alina layini bbiri mwayitira ku mulembe guno ogw'amasimu nga bwe mugumanyi obulungi bwe mujja okutegeera ekintu kino nti layini esooka ssaani gy'atera okukozesa ng'anaatera okugenda oba ng'anaagenda eri omuntu okumutawaanya amuteeka erimu ekizibu mu kifuba kye min aljinnati atera kuyita mu majinni n'abeera nga akosa abantu abo bayagala okubeera nga abatuusaako obuzibu wannaasi ate oluusi n'ayita ne mu bantu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba sitaani akozesa layini bbiri, layini y'amajinni ne layini y'abantu. Oluusi omuntu omu ayinza okujja gy'oli nga mbutuufu mu kujja kwe sitaani yennyini ng'akulagira okukola ekyo ekitakoleka mu buntu, n'akugamba tugende, ndabye eddiiru wino weeri, sente weeziri, omusajja atuwa kaashi, tugende tusaleko omwana amabeere n'ebitundu by'ekyama, tumugagga tumutwalire azimbe petrol station, omugagga tumutwalire azimbe essomero, omugagga tumutwalire azimbe ekyuma. Munnange ggwe obwavu ojja kubulemeramu, asoose tuwaako 10, nze nkuwaako 7, nze n'abandi ezisigaddeyo, ng'omanya nti sitaani amaze okubeera ng'eyo layini gy'akozesezza okukutuukako olwaleero ng'ayise mu muntu ow'ekikanga ekyakukozese ekikolwa Allah subhanahu wa ta'ala kyatayagala. Oluusi sitaani akozesa layini y'okuyita mu majinni n'abeera ng'ayagala okutuusa mu bantu ebizibu bye ebyo bijja okubaleetera obunyiivu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Oluusi akozesa layini eyitibwa layini bantu oba layini majinni. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okubeera nga atuwonya sitaani okubeera ng'etuula mu bifuba byaffe neefunamu obutaka, neefunamu obutebenkevu esobole obutatutawaanya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala agituwonye eremu okututawaanya ku nzikiriza yaffe, eremu okubeera ng'etulaga nti nzikiriza yaffe si yeyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala era nga tuwegoma gy'ali atutaasa obubi obugirimu, atutaasa abantu ababi abayinza okubeera nga sitaani beekozesa okujja gye tuli, atutaasa amajinni amabi ago geyinza okuyitamu okujja okubeera ng'etaataaganya enzikiriza yaffe. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بنا خيرا فأجل الخير على يديه، ومن أراد بنا شرا فرد كيده في نحره وجعل تدبيره تدميرا عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا واجمعنا معهم في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين وادخلنا الجنة مع الأبرار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.